This is Rock Until already. Maroons FC analyst Fausta Nalugwa bwatyo afiridde mu kabenje olunaku olwaleero. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Omukyalo ono abadde ate munange ayogerera mipiira oba mupiira wano mu ggwanga lyattu Uganda. Ku pijje kwoli omulungi atumbudde kansubiri nti oli bulungi w'osinzidde nkwanirizaako n'enkwebaza gyonna gy'otussako engalo eyo gy'osinzidde. Omukyala amanyiddwa nga Ava Peace agamba nti wabaawo battle eba eteekeddwa wakati we n'omukyala amanyiddwa nga Queen Sheba tagiinaako buzibu ajja kujyaniriza bulungi nnyo nnyini ddala kasita ebanga yakasente so si byaki si bya malusu naye nga obwa Queen ababukayanira baweredde ddala era nga Ava Peace yawandiise wali n'ateekawo engule y'aba Queen n'agamba nti Queen of the new generation ate nga Joey Landa naye yagambye nti I am the real Queen of the new generation with your keyboard. Queen aliwo tumumanyi bulungi nnyo Sheba kalungi naye okusinzira ku bano bo bagamba nti beba Queen ba generation eno kitegeeza ye Sheba wa generation eri ate eyemabegako. Ate nga bo bankuba kyeyo bakooye okubafuulira ddala zibbanka mu mutereka ensimbi zammwe oba bamanerenda gye muddukira okubanga ate mwewola era ng'ono ye avuddeyo kubanga ate abakiikirira comment section yonna n'olyoka olaba we batabuka okiwulidde sigenda kulwisa ngenda kutussako omukyala atabusa on behalf of bankuba kyeyo. Naye abantu abamu we mutulaba nga twambadde uniform zino mutulowooleza ki? Musomako biki fibye tutalaba gwe kunulabako erinnya lya banka yonna olabako akagambo ATM mutunuulire tuyinza okulaba ne twekalakaasa nga mwe mulina bye musoma ku uniform zaffe omuntu n'ayingira akabokisiko tamanyi na wasuza otya tamanyi walidde wasuza otya obulamu butambula otya wabula n'atuuka butuusi n'akuterawo ekizibu ku mmeeza. You people gwe nga woolyeyo wooyiyo obulamu nange ndi eno njiya bulamu sajja eno kuyola ssente mutubuulire bannange biki bye musoma ku uniform zaffe gwe omuntu n'ojja mu kabokisi kamuno tomubuuza nako tomanyi afaanana ati wabula n'omuterawo ekizibu tatata kizibu kya ssente oyawugala ssente mukita kyangu okulinnya ennyonyi. Wennyini yawe ye Gishu wife avuddeyo naye n'ayongereza eddoboozi kwabo abavuddeyo kubanga ate beemulugunya ku bannayuganda abawangaalira mu UAE okusingira ddala abakola mu restaurants okubeera n'emitima emibi oba okubeera nga tebalina service nnungi eri bakasitoma baabwe. Eno vidiyo ngikoze kwongereza kw'ono omuvubuka kye yayogedde waliwo n'omuwala omulala naye akawunti ye nginoonyezza embuzi. Abannayuganda abakola mu Ugandan restaurants e Dubai temulina customer care. Nze ngenzeko mu Ugandan restaurants nga 3 naye temulina customer care, mwogera bubi n'abantu, temufaayo, omuntu ne bwakuyita toyagala kujja. Bannange temulina customer care. Ng'oli omuwala we yazogedde restaurant ezo zonna nze nagendayo okwo naye tebalina customer care. Omuyita n'okumuyita n'agamba nze sinze yakozeeko kyokka nga mulimu gwe. Bannayuganda abakola mu Ugandan restaurants mukyuseemu, abantu babeera bazzeeyo nga basasudde ssente, emmere baba tebagenda kulya ya bwereere, ate omuntu abeera azzeeyo akyuseeko ku mmere naye mmwe ne mubawa bad experience. Buli munnayuganda akola mu Ugandan restaurant ku ddungu wano mukyuseemu agayisa ge mweyisa. So nga ate ye barista omwa bwatyo yagenze maaso okubanga ate agamba nze ndi wankyukakyuka n'abakolera ka kofi ke yataddeko Robert Kyagulanyi Ssentamu era n'abakkaatiriza nti president w'eggwanga Uganda addako. Ngenda kukola president wange ku kofi Robert Kyagulanyi Ssentamu kangende mu printing nabagambye ka kofi tukakolera masuuti. Kofi tumukolera masuuti kamala okuba Bobi Wine ku kofi the next president of Uganda. Sigalawo olabe engeri gyenkuba Bobi Wine ku kofi nga nkozesa robot. Waliwo yagambye nti kakuba akantu kamu kamala okuba ko president addako we Uganda Bobi Wine. Uyo omulabye uyo kamu printing ku kofi
wuuyo omukulembeze batandise omukubako pulezidenti w'eggwanga agenda ku kofi. Bobi Wine the next president wuuyo bamukubako yaddako. Roboti erikola gwayo emukuba ku kofi katumulinde tulabe. Banaatera okumumala pulezidenti addako we Uganda Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wange yaddako wuuyo ajja banaatera okumumala okumugjako engalo. Wuuyo bamumaze avaayo laba watambula wuuyo. Next president wuuyo addako Kyagulanyi Ssentamu wuuyo ku kofi yaddako pulezidenti waffe. Omukulu Barrister Timo alumirizza omubaka Honorable Geoffrey Lutaya obutabaako kyamakulu kyateesa mu Paalamenti. Lutaya yamala ebbanga mu Paalamenti nga tateesanga kolo yawulira emmwanyi n'awanika n'agamba excuse me speaker, me Honorable Lutaya, I was saying no mwanyi. N'atuula wansi ng'amaze otteesa. Mu weekend eno yennyini tugenda kwanga tetukubba emabega omukyala amanyiddwa nga Carol Natongo y'omu kwabo ate abavudde ku luggya oluvannyuma lwa mukwano gwe bamaze naye emyaka 8 mirabirira ddalina ate munange okubanga akola ki amuteekako akaweta kankusibidde awo era nga yabadde surprise makudulu. Omukulu amanyiddwa nga Papa Misa Semakula ng'omwana ono amuyita taata not biologically naye nga abeera taata okitegedde. So yavudde bw'atyo n'abaagaliza obufumbo obulungi era n'ategeeza Natongo nti mukwano tukwaniriza mu famire yaffe tubalabye mwembi nga mukuza laavu yammwe era tuli basanyufu ku lwammwe era munange tusaba buli kimu kitambule bulungi mweno chapter yammwe empya gye mutandise ky'olina okumanya nti ffe tukwagala era tuyina support yo mu bungi mu byonna bimugenda okuba nga ate mutandika oba mukola n'omwami oyo. Weewaawo ku mukolo ogumu gye yagenze okuyimba abaana baamuyiyeeko kwe kwabadde ne ba twins n'abagamba mumpe omukisa nange nkole ki nzaala abalongo. Kale singa mu ambulance nga nenzala abalongo. Mbagala nnyo kubanga banjagala nnyo. Nzize wano okucelebratinga nabo kuba banjagala. Tekiri ku ssente zokka. Wabula mukwano gwe nnina gye bali ensonga lwaki nzize wano. Size wano nti nzize kukola bizinesi wabula nzize olwabondi gye tulina. Mbagala nnyo. Nga bw'omanyi nti ku mbaga tekubula musiiwufu bangi bavudde ne batandika okuba nga ate boogera amafuukuule ku kkapa eno. Abamu tebaagisiimye, abamu omwami baamulabye nga abaami abaliko ennaku zino wa Irene Ntale type wa Baby Gloria type ab'obukaati okitegedde. Ono ye avuddeyo n'ategeeza n'ayogera kaati n'agamba oba mulugu oba lina abattima era ddala lina abattima. Bw'atyo n'agamba nti kapo teyagisiimye. Naye mmwe oba ndi mulogo bulogo oba ndi muki muli naye mukimanyi nti nze relationship ya Carol gundi kapo ya Carol ne Dylan nze saabyagadde. Kyabuzeemu Carol yabadde tasaana ono guy. This guy looks poor. Si mubede Karusa n'ebisajja ebibede biminyunkondo bifeekera binagaga. Sinali nsuubira ono omuwala okubeera n'omusajja nga wanga azitowa gaya azitowa nnyo. Carol, you disappointed us. No, kyabuzeemu naye kira obeerayo naye nga bw'ofuna ku bibede. Kyabuzeemu.
Proposal ya Carol Nantongo ate yaleteddemu ko Chosen Becky ebizibu abangi bamuwandikidde ne bamugamba ati kati olaba weegomba owulira ate Carol kuyiseeko nnyali bulala bannange kibatakola Chosen Becky. Anyways yalabiseeko ate wali eri ewa Carol ewa Maureen Nantume era nga bw'ati bwe yabadde n'omwami we ku red carpet bayambadde bifaanana naye nga ku mulundi guno aba kamera yabagobye n'abagamba nti zisina kyenjagala kola ki kyenjagala kwogera ku nsonga ezo munanga bane balabye nga ebifaanagana bivuddeyo ne balyoka bamutabukira ne bagana Chosen Becky, why don't you update your designer? Omulala agamba nti omwami yejjusa okulondawo gwe mifo kya kamera ye. Omulala mugamba mwambadde nga bagenda kunigina kiki kino kye tuliko naye ng'okuzzaako mabega katono ddala Mr. Kisemakula ku nsonga za Carol Nantongo ne mutabani we anti abakamera nga obamanyi babadde basonze n'abagamba nti ezo nsonga za famire kinajja kitya nga nze taata nze ali ku mpewo oba nze ali ku mikutu migatta bantu ng'ate njogera ku baana bange mbanze sekitiibwa ky'amaka. So bw'atyo bannamawulire yabakutte ku ki ku nkono manyi tebagwa gye bawulidde akakubye nga balaba eyo wali akatambula gye baagala okuddukira ate munange banoonye ebyononese ebirungi tebabiraba kubiwaana banoonyayo bikoze ki byononese. Katulabe ku Chosen Becky bamutegeezezza nti bino byayambadde ebifaanagana ne bba obufumbo tewali poteya mbwako kabonera abalaguzi bali kuno kabonera akalaga nti obufumbo banaye omuyimbi w'eggwanga superstar Chosen Becky ekitenje abadde akitwala ku show ya Maureen Nantume ne Sekajja Professor kasita olaba omukazi n'omusajja nga bambadde ebitenje nga bambadde bifaanaganya manya omukwano tewali manya yo relationship tewali kati timwambaze ebitenje bya bannamasaka kubadde kubulako disco light ne tulaba Christmas tree banaye akakazi mekayimpa wali kati ebitenje was necessary abaana be bavuzeeko show ebadde ya kiro bonna balijjidde mu kitenje mulinde photoshoot ya Christmas banaye village excitement nayo mbi leero ntegedde ensonga lwaki ab'e Masaka emmotoka bagiyita Moroka mpaka Chosen Becky wakyusizza omusajja from 0 to 0 mukimanyi mbuno kati omusajja webituuse Chosen Becky wayogera musajja wattunga olwalyoka amukwata ku mumwa ng'amukwata mu kiwato. Chosen Becky has changed his man from 0 to 0. Mazima. He changed his man from being a celebrity to silly boy. God have mercy upon us. Balanga leero ab'e Masaka mbawanikidde omusajja akulaga alinga ali ku mulimu bambi tebikyamunyumira. Ate nga ye Fina katono yettire mama we oluvannyuma munange lw'okumukubako ebirabo ebiyitirivu yamubyeko ebirabo awo nno munange omala okubiraba ate gwe oluusi atalina mu kasente n'owulira ensalwa n'ennaku ku mutima ngamba Fina Yesu omusanyukiddeko naye nga Mukama singa nange ompaayo nange nensobola okuba nga mami nkola ki musanyusa ka surprise ne kabeera simple bwe kati mama. Anyways katsoke tulabe Fina nga bwe yanyogozezza nnyina olw'ebirabo ebingi bye yamugondomoddeko ate tweyongereyo. Gwekika kando sirike. Salam. Omwana afalo. Bakozeke fujjo. Bajja genda omunkomi bajja kubinyonyanga Brian White wali. Kale bangamba kino oli muzibu nange nensamu mami twagala nnyo. Happy birthday once again.
eno chechi dese no eno jibogera ko eriko eyo abaliwa ababo Manager. Maria. Ngambi webale kumuzala. Makazi. Ebyewunyisa tebigwayo ye omugenzi yaganye ate munange okumutwalira ku piki bino no byabadde mu bitundu ebyebusoga omulambo lwabadde ogusibwa ku piki yaganye okusimbula nga kitegeezebwa nti yabadde yeetaaga mmotoka okuva mu nfo. Okutambula kubona kwira kuwaya enchukwe n'entiisa egwire mu bantu abeerugolole mu disitulikiti y'Emayuge nga oli kubona abantu abanjaawo ti bintu by'ababufuzi ayi waliwo omulambo ogudemere ku pikipiki wano baligezaako okwenda ogutwala egudde eno oli kubona abantu abanjaawo abantu bagezizaako okuyiya eno neere baleeta pikipiki ey'okubiri iyo neddeemi okwaka basamba bakola batya kiriko bibanga mbu okuva iddo ssaawa 5 ed'obwire okutuusa olwaleero muddeemye bali kugemanga kuwola ide yagema kugusi baleeta pikipiki esooka baleeta ey'okubiri nga guddeemye eri abali kubuuzanga pati tuneeno epikipiki neyo gye muli kulengera eyo yademeereko omulambo aye buli abagitola yali kusamba kiwidde obe naayaka ali kusamba bwagema katubone obe naayaka katonda amwambye eyase n'oyo omusaadde epikipiki yadde omulambo gwadeemeera okwo era wuuyo eyase eggolo era ayo omulambo gwo gwena bagwizizaayo munumba nga banoonya entambula eyindi nkume pati ey'okusatu nze ndagaba owanga nsinzira ano ku midiya yaifwe gona mugalinde Finally.
omulambo ogudemye kugira ku kiti gwasinga ebigere tukibona kuzena nkibona ire wano nga tigwenene tukukola kyenga kusimbukire finally amaze bafuna ambulance wabaire okukola obutontono obukola ibanga muri kubona bali mufulumya balesa ambulance era abantu babaire bangi no nga bali kwewona kiri jobaawo ambulance tesimbule enakolete banamwiza yokanera ngaboli abantu besombye ebule nebweya anti babaire wazira fulani ngala yingi bale bona balumukadambu abakwati twala ekiba kibe aleteyo okubiri yona konerawo Omukyala amanyiddwa nga Judith Heard yabadde live ku TikTok ng'akutula emizimu, akutula enjegera, yokya sitaani byonna n'abikola. Kompulirira laba walagi agenda gwa eddalu bamutwale mu rihabu. Abalokole bwe batyo babeera mu myoyo, omwoyo nga yamulinnye ebirala byonna batakyabiraba. Kakati bo balowoozezza oba aliko sitaani oba aliko majini oba n'abalubaale, naye ng'avuddeyo n'abaanukula tabalekedde awo. Listen guys, bw'ojja ku live yange nga nkaaba, njagala ogende mu comment section owandiike Nalongo kaabira ddala Katonda takuwulira. Kaaba tawulira, ndyoke nyongezzeemu volume nkaabe mukaabire Katonda wange eyanzija mu kinnya ky'empologoma ekya Daniel kye yalimu. Ate nga ye mwana muwala amanyiddwa nga Rita Dansolo abadde musanyufu byansusa omuzinyi wa Shiba Ombwati oluvannyuma lw'omukulu amanyiddwa nga Awilo Longomba okuba nga ate bunanga amukyalirako emitala w'amayanja gyali amukubiddemu ku buddansi wali wonna nga takikkiriza nti munange bamusazeeko. Papa, where is Papa? How are you? Hey, Rita. Fine, Papa. How are you? Fine, and you? Yeah, finally. Papa, you look so nice. Are you okay? Yes. Yeah. Does your boss even? This is my boss. You're welcome. You're welcome. In London, eh? Yeah. Yes. How are you? Are you okay? I'm so happy. Yeah. I can't breathe well. Okay. Okay, Papa. Okay. Twabadde ne show bbiri ku lunaku lwe lumu. Twabadde ne concert y'omukulu amanyiddwa nga King Saha wali eri Erugogo, ate nga twabadde n'omukulu n'omukyala amanyiddwa nga Maureen Natube wali eri ku Serena Hotel. Winnie wa Mami yabaddewo nnyo nnyini ddala era nga abantu yabakubye omuzike. King Saha yaleese abayimbi bangi naddala aba TikTok nga bw'obategeera era nga ne mwana muwala amanyiddwa nga Chumita yatumidde mwana bangi babadde bamanyi nsambya. Nze nadde manyi enginiya bali mwezo kubanga yeesaze ebyambalo byawe n'abimalayo oba okitegeera. Yes, bingi byageze maaso okuba nga ate bibeera yesaidi era waliwo Safina yavuddeyo n'agamba nti nze nsijja ngenda kwekula akasente naye Gloria Bugi simanya bw'oba ojja yambalako bulungi togenda tukunamira naye mukwano omwana yeesaze wero nga bw'omanyi ebibye ye Eva abeera bibye nnyonnyonnyo ddala. So eyo sigenda kulwisaayo engeri omukyala amanyiddwa nga Maureen Nantume gye yazzeemu ku stage
omwana omu yagambye nti bannange kyendaba kyemulaba mwetemulabawo wano okusinza emisambwa muli kutubuzaabuza naye nga ye yabadde very smart era nga bwe kimu kyatambudde bulungi yasiimye abantu be papa Misa Kisemakula ne mukyala we bonna abo okumukuza abantu bayambadde abantu basanyusa abantu bayingidde abantu bamwerekeddeko so sigenda kubanga ate mbikuyitiramu byonna kubanga ebisinga obungi wabirabye dda kimanyi ngenda kubanga kutuusaako speech ya muwala we amanyiddwa nga Whitney ate mukwano tulabe butya bwe tweyongerayo. Born into humble beginnings, Maureen's life was shaped by hardship from an early age. She lost her mother, her pillar and provider at just 12 years old. Overnight, childhood ended. To God be all the glory, now and forever. And today the lights are shining, not to hide her scars, but to illuminate them. Because now she sings not just for herself, but for every voice that was ever silenced. This is Maureen Nantume's story, and it's time the whole world heard it. Thank you. Omukyalo no y'omu ku abo ate munanga babadde bagenze mu show y'omukyala amanyiddwa nga Maureen Nantume naye nga yabadde caught unaware era nga yatrendinze ku TikTok nga bamuvuma obukadde bamuvuma byonna bwe byamutuuseeko yavuddeyo okwewozaako. Banage TikTok eyinza okwettira, media eyinza okwettira. So I woke up trending as the ugliest girl in Kampala, not even a girl but a namukadde. What a confidence killer. Chokana zabulijjo ni confident. Bana mweze mbela confident nga ntambula. Nze nga manyi ndi mulungi. Omwana ageze nankwata ka video. Anawea. Nga nina puffy eyes. Like I've been going through a lot actually. It's over 3 days, 4 days. I've been crying like every night, yeah. Nobela mwoko kukaba oko kwekisirise. No kaba, no kabirira mukama, no sabashino. You end up not even sleeping because of the anxiety, the stress, the depression, everything. You get stressed to an extent that even your face shows. Kazi amaso gange mbanga wegazimbye bwegatyo. Omwana yagenze nakwata ka anyawea nga stade ko shades. Noli okulaba abantu nga bavuma mu comment. Nabadde ku concert nendabe no video. Nefuluma mungendeko mu washrooms nerabeko mu mirror. Is this really me? Is this how I look? Am I this ugly? And you know what? I started to get some connections in ngambo yo mwana je video. Mukwano gwange gwe bayita Ham Love nangamba tuta fe batuvumye ebintu. Sibuli akuvuma ntichi nangamba anyway it has just started guma video tebajijjayo. Video nengamba bajireke naye mujima kwekatemulanga ko muntu mubi kunsinga amazima ddala. You've never seen someone ugly as omwana yangambye I know I'm ugly naye ngumira koyo. Omulala nagamba kakazi kakadde bulala. Omulala nagamba byatakola mu buto azabikole mu bukulu. Katonda wange. And we all have our face features. We have beauty features. Kati nze face yange ina smile lines zino. Ate ina ne wano. Muganda wange wemba stressed. Bino ebintu byeraga bino ne bivaayo nenda bikanga. Kale kyekyo obukulu sijja kwegana ndi mukulu. Ne siri mukadde. Siri mukadde. Bannange kino sikira. I've never dreamt of waking up being called ugly. Sikirowoza ganako. Mama Katonda wange. Working saha nga tuzeeyo katono ddala yes bendera zo zaawuubiddwa era nga omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu w'ataabadde King Saha naye yasinzidde eno ate bw'atyo n'akola kinaatuusa obubaka bwe jjukira nti n'oli gye yabadde eri yabakoowodde n'abagamba nti mugende wa King Saha erugogo okitegeera naye bw'atyo yatuusizza ate munange n'abategeeza nti munywanyi wange kyali wange okiwulidde.
naye nga abamu ku bayimbi nga omukurabanyiddwa nga omukunja atasera yalabiddwako nga ye baddansa be abagoba ku stage agamba nti bamuliddeko show si be bannannyini luyimba naye ate okusinziira bye babadde bakola ng'abantu attention yonna bagizizza ku bo oyo n'abagoba ate nga ye omukurabanyiddwa nga DJ Nimrod obucupa tebwamuleseeyo baamukubye obucupa ennaku zino abaana bazzeemu obucupa era nga twalabye Gravity gwe yalidde ngumi lwa bucupa obucupa bwongedde okufuuka obucupa nate era abantu abali mu ttebeko abayimiridde mu VVIP kuba akayimba yakyusa ekibiina ngende mu DP banayetabula kasuka kintu kyonna bambi mumutima mulungi kuno lugogo mwe muveewo mwetise mu kavimbo kange muveewo mwenna eyo enduulu n'engalo ze bampadde muveewo genda muve mu kavimbo kange mugende sitani wuuyo mwana sagala muntu yenna agivimbiramu naki badansa muddeeyo nawe bawunsa ddayo mwenna mugende bakulu mugende temujja genda sitani va ku siteegi yange muveewo nvimbe byange tanuze bankuba amasasi bano bafaani bange babimanyi lwaki sivimbamu dijogenda gitandika olwongi jenga omulamu naki 1 2 3 tekayo ninayo chali wange nayo bamumumanyi ani pulo chali wange batumiddeko naye mulowooza ani yaman bachali bange mbagala nnyo president abatumiddeko nnyo n'abagamba bagala nnyo mwana tasobodde kubeerawo ng'ali up country naye one love and always abagala nnyo all time nengede ne ku lubongo yawo kyakabinyose kwetaligeno mwana big up on the music abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyuse okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye omukyala amanyiddwa nga Zari the Boss Lady alina ebigambo byeyagenze maaso okuba ng'ate abasosootolera sigenda biddamu wabula munzikirize mbibatuuseeko nga bwe yabyogedde ate oboolyawo n'ofunamu ekyokuyiga. Guys, don't tell us we are overdressed when we come to your functions. Like, what do you mean I'm overdressed? I'm not even overdressed. I'm just basic. Knowing the fact that you are basic, I'm turning up very basic. And still, according to you, I'm overdressed. How are we supposed to be coming to your events? Leaving the house looking like we're wearing rags because somebody who wears basic is going to say, you are overdressed. You invite me to your function, Zari the fucking Boss Lady. I'm gonna show up looking like what I'm expected to look like, Zari the Boss Lady. Now you're looking at me like overdressed, then don't invite me.
don't invite me. To those friends who do that, I'm not saying it happened to me. All my friends are cool. When I turn up, they're like, oh, you look beautiful, you look gorgeous. My friends say that. But if you keep such people who keep telling you, oh, but you overdressed, well, you were the birthday girl, but you underdressed. So we must feel a certain type of way because you are underdressed. Please learn to dress and stop making it our problems. The people that have been invited have nothing to do how you're gonna dress. One thing for sure, we're gonna dress up. Pozi n'ekireba abakakuleeta mu family tokalagabukira bifaananyi mwezi nga gumu ebiri omwaka gumu oyinza okuba tokyaliwo kyokka tukuba obufaananyi bwaffe obwa family then omala ojoininga baba bakuyise naye mubukira family pictures kyokka nga n'omwaka ogujja bajja kuba baintroducinze omulala aye naye tulina okuba naye bifaananyi. Can we take family pictures in peace please? Mutuwe ku budde twekolera ku bufaananyi bwa family tulina kuno bizibu mu mwezi ogujja oyinza okuba toliwo njogedde mwaka mwezi. Please avoid family pictures. Mutuwe ku space, tuwe ku time, tuwe ku gap. Just saying. Live ku TikTok omukulu amanyiddwa nga Apas yayanukudde ababadde bamugamba nti Joshua Baraka amusinga ensumika bwe kituuka mu nsiko y'omuziki. But why do you always compare people? Mukimanyi bulungi nnyo nti ebintu ebyo bijjako abantu waya. Lwaki mukompeyalinga abantu? Kubanga ne wobeera gwe kennyini someone nave nakukompeyalinga still singa abagwe gwatadde wansi kijja kuluma era ojja kuvaako. So don't do things bye mutagala babakoleko tembikola ku bantu. You create entalo mu bantu. Oli abadde Lucy yeyagalira kyaliwe nga tamuinaako na buzibu mutandika obbaleetera okwekyawa mu ngeri efaanako bwetyo. Bintu ebiri common nnyo but they are not good. To me they are not good. Kubanga buli omu Mukama yamutunda ng'alina ky'asobola n'ekyatasobola. Naawe olina by'otasobola. But no one is going to come out atatandika okukompeyalinga. Joshua Baraka nsinga emirundi 10. Genda omubuuzi. Lwaki ampita teacher ojja tandikira awo. Ojja tandikira awo. Omanyi ennyimba z'emmeka? Ate kansuubira ogenda kujja ku show yeggwa yasaamirira ekimu. Koze enkya ndi naye mu rehearsal. Tugenda batu rehearsinga for his concert. Kansuubire nti ebyo yasaamirira ng'omuwaana wano ogenda kubeerayo. Omanyi ddi n'olunaku lwa show lweriyo oli kuno yasaamirira. Omukulu amanyiddwa nga Mathias Walkaga tukimanyi bulungi nnyo nti yakubiddwa mu mbuga z'amateeka yasinga empapula ze zibuusibwabuusibwa. Omukulu amanyiddwa nga Medad Lubega Sseggona tamuli bulungi. Kaakati no yavuddeyo n'abaako byayogera ku mpewo za CBS FM. Nzikiriza mbikutuseeko ate tulabe bwe tuwunzika. Omwami omu eyagenda n'awaaba bamuyita Kalimiro John Lubowa weyo Wakiso wezijukira obulungi nti yali ansasuddeko nga nkolera mu Honorable Sseggona campaign nga oluba n'agamba kati bwe tuyimba mu nkuuka nga alameka waliwo abayimbi buli omu mu mwaka kadde muwe $5,000. Bwennekakasa obulungi nti oba okoze photographic interpretation osobola okumanya nti bw'abeera olaba kalidinaali yakuwawaabidde omanya papa yamulagidde. Kakati ye yawaaba ne batuyita nenfuna balooya bange ba Alaka Caleb, nenfuna Alex Ruganda, nenfuna Narukola, nenfuna ne Ocheng. Ne bagenda ne banyonyola ensonga zino. Munange na Electoral Commission eyo giraba. Okuyiga tekugwayo nabo babeerako ebintu batakola kibi batamanyi. Byayita mu parliament, ensoma yayita mu parliament. Era abaka parliament balina okukola amendment either ne bagijjawo oba ne bagiregulate. Abanozi bo bali ku bunkenke baga nti omusajja waffe sawa yona tava mu lukaano babeere bagumu nnyo mbagumya nnyo. Lawyer wange Alaka yagamba tribunal nti bye bawaaba mu tribunal bye baali balina biwaaba mu kkooti. Goza lwaki baatya
ne bagenda bawaaba mu tribunal batagenda mu court banga mu court bamanyi nti njabba singirayo ate waliyo costs yabba kwa costs njagala obumbi bwe buti kubanga nina erinnya libazanyirako ne bagenda mu tribunal yabagamba bye bawaaba kwegamba nti omuntu buno obuyigirize he did not acquire this certificate teyagifuna oba si bibye impersonator yefuula bwefuuzi oba byakunasa bijingirire ebyo bawaaba naye a certified certificate tebagichallenging it certified by the issuing gundi authority IU je nasomera ne certifying na National Council for Education ne certify in consultation with UNEB na wale baji certifying izo tosobola zichallenging ade nonda kulo maina bade wano ne go tebampa bira kutasoma tinjagalo okiriali eyawaaba teyawaaba nti walukagati yasoma yawaaba certificate nti yali eweddeko eyamachwa age ento bakuwa emyaka ebiri nti emyaka egi ebiri ne IU academic register okuva Mbale Dr. Adam ne yawandikidde electoral commission ng'agamba nti Mathias Walukaga yasomera wano waffe IU n'ayita naye muteerako emyaka ebiri tugiteerako ku buli muntu akoze ebibuuzo ebyo nti mu myaka egi ebiri okoleremu enrollment ogende weeyongereyo ku university bw'oteeyongerayo emyaka ebiri ne giggwako enebeera efudde naye bw'oweeyongerayo nga tennaggwako esigala eri valid mpaka lw'olifa kati nze nayisaako myezi ebiri gyokka nengenda ntandika nabaddeko wano negwovuganya naga musajja bwaba talina bitabaddeyo asome saagala kudda mu bigambo bya wakitiibwa kubanga ate wano tuli mmengo ate wekitiibwa batugamba waliwo abantu tulina okuwa ebiteeko bw'obaga nti omuntu wakitiibwa oba olinamu wakitiibwa naye kati era ekyayogedde kyaki nti adde yasoma ate nga nti bw'aba talina adde yasoma lameka ayinza okuba tamanyiyo ekitiibwa nti nsoma ndi ku St. Lawrence University nga bwe nkugambye nti nkola mpaka ne ku Mande ntandika bibuuzo mbadde a bit disorganized mu katambi kaffe kano naye kansubire nti osobodde okuba nga ate ojjawo ky'oggyeewo ngera kuba nga ate mpunzika n'omusawo olunaku olwaliro katubeko ate kye tuyiga abantu bangi tugenda n'abalwadde mu ddwaliro nga tubawerekeddeko naye ate bwe tutuuka eyo tetumanyi ki kiba kitututte okitegeera abamu tutuuka eyo ne tweganya n'otandika okugamba oba naye kati ki ekimulwaza yeerwazalwaza zaatamye kooye eddwaliro blabla twala tugende nga mukwano owulira bikutamye kubanga sigwali mu kaseera ako naye ne weerabira nti ate noli naye kyali musi ye yakyesabidde omusawo avuddeyo kubanga ate abaako okuwabula kwakola eri be tuyita abalwaza abalwadde nina omusawo gwe nabatuusaako eyatutegeeza nti abantu bano abalwaza abamu ate bennyini be batta abalwadde kubanga ye oli yamukwata red handed ng'akola ki amutuga so bintu bingi bibaawo tulina okubeera careful naffe tuba balwadde tulina okubaako choices zetukola n'omanya nti omuntu ono tetuzigatta bulungi kasigale omuntu ono mba ngenze naye kansabe mukama akole kyamunda g'obulubi obumulimu anyways sigenda kubagandwawo muzikirize mbawe omusawo mbadde pije okubaweereza ate komira mpera asigale nga abanjagalidde bw'owerekerako munno mu ddwaliro ng'ajja okuzaala omanye ensonga lwaki oba ojja naye mu ddwaliro oba ojja buzifu formality ekisooka si buli kimu nti omusawo gw'osanze mu ddwaliro aba asobola okikolerwa omulwaddewo y'ensonga lwaki buli mulwadde aba alina okujja ne keyateeka we kakati gwe keyateeka gwe baleeta omanye omugaso lwaki ojja mu ddwaliro oba ojja just for formality kujjuza ddwaliro nakwebaka nakuscrollinga ssimu yo bakkeyateeka abawerekerako abakyala abajja okuzaala mu ddwaliro mumanye ensonga lwaki mujja okuwerekerako bamaama bano nga bazze okuzaala nagambye nti si buli kimu nti omusawo aba agenda okusobola okukimukolera y'ensonga lwaki ggwe w'oli era kola omulimu gwo nga bw'olina okugukola mulekerawo okuwerekerako bannammwe nga bazze okuzaala ne mudda ku masimu n'okubaliira ebyokulya byabwe n'okukola noise mu ddwaliro ebitali birungi ebitagatta so gino emigaso wammanga gyegyo keyateeka gy'alina okukola okuyambako munne gwe yazze gwe yawerekedde okuzaala ekisooka making sure nti gw'ojjanjaba omulwaddewo ali comfortable waali ali comfortable
okikola otya oyita mu kubeera advocate. You are the advocate of your patient nti watasobola kweyogerera oba watasobola kwebeererawo gwe ombeererawo gwe omwogerera gwe ojjukiza abasawo singa baba tebamuwadde eddagala lye ne balimuwa mu budde singa aba ne pain n'omuyambako okuteekayo pain killers oba okuyita abasawo bajje bapayinga attention ku mulwaddewo singa babeera tebamupayinzeeko attention. Gwe ovunaanyizibwa ku budde omulwadde oyo bw'alina okuliiramu emmere n'ogimuwa n'agirya nga omakinga sure nti emmere gy'alya eri nutritious. Baba bamugambye kulya fruits aziridde azifunye mu budde, nze ng'omusawo sigenda kujja kuliisa mulwaddewo mmere kubanga tekisoboka ekyo. Then ekyokubiri omulwadde ono anaabye. Hygiene kintu kikulu nnyo. Eddwaliro ly'olimu omusawo ayinza okuba tagenda kusobola kunaaliza mulwaddewo naye y'ensonga lwaki gwe caretaker w'oli buli ku makya mu ttuntu n'olweggulo omukyala oyo anaabye, paadi agikyusizza, nika agikyusizza, ye bebi ali mu mbeera ki, ayonse, ayokya, pampa ejjudde ogikyuse. So mwe ba caretaker abajja mu malwaliro temujja kukola noise mu ddwaliro na kubuukabuuka kufuna village excitement waneeno. Mufeeyo nnyo ku balwadde abo be mujjanjaba. Bw'akusindira nti kino kinnuma faayo oyite n'omusawo ayongere further okupayinga attention ku mulwaddewo kiki ekimuluma oba bebi we kiki ekimusumbuwa. Mumakinge sure abantu bano be muwerekeddeko mu ddwaliro okuba nga bazze okuzaala bamaama bano babeera nga bafuna effortless seamless experience oba positive experience nga bali mu malwaliro gano nammwe. Ate nammwe abamaama weoba olonda caretaker londa oyo omuntu gw'ogenda okuwuliriramu emirembe gw'omanyi nti ali responsible, gw'omanyi nti afaayo, agenda okukufaako, akuwulirize, akubeererewo, okitegeera. So kintu kikulu nnyo okubanga buli lw'ojja mu ddwaliro okuzaala ojja n'omujjanjabiwo ate nga ye mujjanjabi omutuufu afaayo. Bangi mujja n'abajjanjabi bakeyateekazi bamwe naye nga they are very irresponsible nga tamanyi nabikufaako, tamanyi bwe wasuze